babiri basatu nga ye wamalo lya sente z'omulala oleeta otyo omuntu n'ayogera ku mwana w'abandi agagamba ago gonna ate n'ogaana okyaza omwana w'abanno ensi envumidde emyaka 3 ndi mufere ndi mubbi Jaliya naye n'ayongerezaako n'ayagagala kuba amativi amanene gamukyaza amativi amanene gagenda kutulugunya abaana b'abendi tutunule butunuzi ffenna tulya ku tivi gwe oyagala gamba banzaalira mu tivi mulimu eddwaliro erizaalisa kati twawukane nayo wenfa tenziika nange sijja kuziika atanjagala misana n'ekiro bireke pulasitiki simayiro ziweddewo nze ekiro nabadde byenadde njogera byabadde bya ddala nagambye newe kuba kulama ebyange kambigabe Jaliya nzitangijewo bino byonna Jaliya byali okupanga mbu NBS tezze mu bulungi eddeyo nga we yamuwa platform nanyonoona kati bagatta banjijeko interview mbeko byenjogera batwale batemetememu bagatta obugambo nga ddala nze nabwogedde bagattemu obwa Jaliya awo bavuyise ng'ebya ddala nze nabyogedde tolinawo obyegaanira kati okubyewala byonna kyali wange kino nkikoze lwakuba tondagangako mbwa singa musindisi oli omukozi waabwe omulala waliwo awo omukozi waabwe gwe sinayagala kwatuukiriza n'abanga yazze gwe tanula era abadde agenda tutegeera nti abaana b'abantu banyiiga naffe tunyiiga lwakuba tusigala tuseka. Ensonga za Jaliya gamazima zitandika butandisi akatambi ak'omukunja atasera ng'agoba abakozi ba NBS ababadde bamusazeeko ewuwe nga baagala interview ku ebyo ebigambo byayogedde ku Jaliya oluvannyuma lwa Jaliya okuttattanya oba okusiiga ebisooto erinnya ly'omukunja atasera emyaka 3 ng'ali ku platform ya NBS. Omwana wattu aba NBS oluvannyuma lw'emyaka 3 lwe bajjukidde okujja owa omukunja atasera bafune saidi ye kyokka ng'oli yamwonoonera emyaka 3 emabega. Omukunja atasera olunaku olw'eggulo n'avuddeyo n'enkuzannyira story ye oluvannyuma lw'okugiraba n'aba NBS nabo basazeewo okubeera nga bagenda omukunja atasera bafune version ye yagaanye okubeera nga abawa interview. Sinti NBS tajagala, sinti NBS balina ekikyamu kye bamukola, sinti abakozi ba NBS tabaagala, sinti oba abakozi ba NBS balina kye bamukola, sinti oba akulira NBS tamwagala, sinti oba akulira NBS alina kye yamukola. Yabagambye mu bulungi mwakyaza omuntu nanyonoona erinnya lyange nti namubba namaze kuvaayo olunaku lwaggulu okubeera nga nkola clarification ku nsonga ezigenda mu maaso eno Bruno K eno omukunja atasera bantu bangi bagamba mbu yabba nenkola clarification kati nammwe olwaleero muzze musobole okubeera nga munzijjako interview sigenda gibawa mu bulungi n'abagoba mu bulungi era interview teyagibawadde. Konze naawo omukunja atasera oyimiridde ku mazima ago ge gabeera amazima sinti oba yabagobye mu bubi wabula ayimiridde ku nsonga ye ng'egye bataamunoonya ku ludi eri ng'oli amaze okubeera nga ayonoona erinnya lye. Lwaki obeera omunoonya kati nga ye ng'omuntu asazeewo okukozesa platform ye n'amaanyi amatono galina ku Facebook ku TikTok okubeera nga aclarifying erinnya lye okubeera nga agololoba ensonga aziteeka mu bulambulukufu bwazo. Kati lwaki mubeera mwagala okubeera nga mumunoonya? Nze omuntu nga towansubscribinga ko omulundi guli eri ogwasooka ate munange nenzijja nkola ekintu eky'amaanyi nojja nondaga muna SMX kati oli wakabi nnyonnyo nedda nze ngenda sigaana abantu bange abagoberera ebintu byange abajja ne bankeberako walino ku SMX Media abamu ne bansindikira ne ku WhatsApp ne bankeberako SMX Media nga leero totuteereddeeyo gyoli bejja okugumirako nange yeno platform yange saga nange muntu anyonoone ku platform ndala atajja nnoonya eno yeefuule nga njagala nedda omukunja atasera musapotinga n'ekyo kye yakoze. Kankuzanyira akatambi akavuddeko ennabe n'aba NBS okutandika okubeera nga bamunoonya oluvannyuma nkumalireyo na kano. Omukyalo ono bwe yakomyewo okuva mu Amerika yagenze ku interview n'agamba mukunja yanziba. Mukama mulungi nti ku mulundi guno byonna omukyalo ono byayogerako abali wano mwenna story eno mubadde mugifollowinga bulungi. Ebintu bino byaliwo mu mwaka gwa 2021. Writing about now tuli mu 2024. Those are 3 years now. Omukyalo ono yasindika baganda be okujja ku kitanda nali mu kadde kazibu nnyo ng'obulamu bugenda. Kwaliko omulenzi bamuyita Shatta Soja mumumanyi mwenna abali wano. Ne bajja nga ngambye agenda kunnyamba. Kakati Jaliya okutandika n'essaawa eno wogenda olabira vidiyo eno njagala okulaga sente zo gye zaalaga. Mwana wa maama omutima gwo gukakkane onveeko onneesonyiwe. Bw'obeera mu mawulire wagambye wampa miliyoni 10. Mami
nafuna miliyoni 3. I am for the repeating. Baganda bo be wasindika okujja okundaba bampa miliyoni 3. Bwe bamala okumpa ssente ezo kuba luli nali sobola byogera nali mufiye ey'amaanyi baganda bo baŋŋamba tobaako kyoyogera nali ku kitanda nga mmwe mundinako control nga musobola okukola ekintu kyonna ne mujjawo n'obulamu bwange. Saayagala swaza famire yo, saayagala bino byonna byogera gwalemezaamu. Kati kankugamba amazima okakkane. Bwe bamala okumpa miliyoni ezo 3 watabuka n'ovaayo n'oyomba nga mukunja n'otavaayo yadde okuneebaza wanfeze mu bulumi obw'ekitalo nga nkwetondedde ogaanye okunsonyiwa. Nakwata miliyoni 1.5 kuba mu ddwaliro twali twakawaayo mu kitundu. Natetenkanya nga wensobola nenfuna miliyoni 1.5 nenjija mpaka wammwe gye wazimbira maama weeyo kalina natuuka mu kikomera kyammwe nendeeta miliyoni 1.5 nagiwa maama wo. Kati essaawa eno gyaliya nga tonnayita mwana wa munno yenna nti mufere obufere bwo tandikira ku famire yo. Starting with your mother oyo omukyalo omunene omumpimpi gwazi omumanyi saa kunyonyola maama wo gwateka saa ebimu bigenda mu 5. Maama wo gwoba otandikirako bw'obeera ku interview sente ze nakomyawo tozoogera wabula oyogera z'ogamba ne z'ogamba ze wampa zibanje baganda bo. Then ekyokubiri kale nze kansooke nzikirize nti ndi mufere nakufera ate pressure yakukola ki naye yakufera. Oli omwana omuwala gwe wagamba okomya obulamu bwe naye yakufera. Waliwo omwana omulenzi gwe n'omusiba mwamusiba obulamu bwe mwabukomya naye yakufera. Ffenna twakufera mami. Akasembayo gwe mwennyini ku interview weewaddeko obujulizi n'ogamba obadde oli mulokole era obadde ng'osaba nga bw'ogenda n'otunda ebitundu by'ekyama n'otunda obusolo ng'onoonya ssente. Gwe owa Yesu ennyo omulokole biliyoniya woddukira ku Yesu n'otoloka ku Katonda ogenda otunda ebitundu by'ekyama. Ate nze olwowa nze omukafiiri nze ani atasobola kuyiya nze ani yali atasobola kusaba ssente. Please Jalia kyonnoonyaamu nkimanyi onoonya kimu bukyenkuvume naye nze Jalia sigenda kuvuma kivumo na kimu olw'ensonga ne miliyoni 3 ze mwampa nali sizirina nali mukadde kazibu ng'obulamu bugenda. Sigenda vaayo yadde olunaku n'olumu era sivangayo oko ne ŋŋamba Jalia toddamu kola eti sigenda kuvuma ng'ebyo bye mwevuma ne pressure ngenda sigala nkwetondera obulamu bwange bwonna nti nsonyiwa we nakusobya. Sente nazikomyawo kati kyobo mmanja eri miliyoni 1.5. Essaawa eno siri bulungi naye ngenda noonya miliyoni 1.5 nga wensobola Jalia wonna Mukama waaba agimpadde nayo ngireete ngikuwe w'onaaba toliyo ngiwe maama wo neera nzondeke. We nakusobya nze ndisigala nkugamba nsonyiwa sisobola vuma muntu yannyamba kuba sijja gamba obwo bumiliyoni 3 nedda nali sibulina. Thank you so much. Good. NBS sigenda bawa interview. Situunda interview nti muganye kumpa sente ze nina gitunda sigenda bawa interview. Dembe lyange oba mpaze nga kimenya amateeko gano wa TV interview. Okitegedde newe mba namaze kwogera ku Jalia Waloda era essaawa eno ono basobola oba bamutumye nga mukozi kuba mukozi wa NBS sanyuka mumanyi. Nze abakozi bayo sibalinaako ttamu naye mulimu oba abantu nga 2-3 nga ye wamaloli ya sente z'omulala oleeta otyo omuntu n'ayogera ku mwana w'abandi agagamba ago gonna ate n'ogaano kyaza omwana w'abanno. Ensi envumidde emyaka 3 ndi mufere ndi mubbi. Jalia naye n'ayongerezaako n'ayagaagala kuba amativi amanene gamukyaza. Amativi amanene gagenda kutulugunya abaana b'abendi tutunule butunuzi. Ffenna tulya ku TV. Gwe oyagala gamba banzaalira mu TV. TV mulimu eddwaliro erizaalisa. Kati twawukane nayo wenfa tenziika nange sijja kuziika. Atanjagala misana n'ekiro bireke. Plastic simayiro ziweddewo. Nze ekiro nabadde byenadde njogera byabadde bya ddala. Nagambye newe kuba kulama ebyange gambigabe Jalia yanzitangijewo. Bino byonna Jalia byali okupanga mbu NBS tezze mu bulungi. Eddeyo nga we yamuwa platform nanyonoona kati bagatta banjijeko interview mbeko byenjogera batwale batemetememu bagatta obugambo nga ddala nze nabwogedde. Bagattemu obwa Jalia awo bavuyise ng'ebya ddala nze nabyogedde tolinawo obyegaanira kati okubyewala byonna kyali wange kino nkikoze lwakuba ondaganga kombwa
singa musindisa oli omukozi waabwe omulala waliwo awo omukozi waabwe gwe sinayagala kwatuukiriza n'abanga yazze gwe tanula era abadde agenda tutegeera nti abaana b'abantu banyiiga naffe tunyiiga lwakuba tusigala tuseka. So n'olw'ensonga eyo saagala kwogera bigambo bingi. Ono kyali wange yadde okolera TV Kim Kalisa simulinaako tabu ne TV yamwe sigirinaako buzibu wabula nga kye yankola n'entuusa mu bulumi obwo oba management teyakimanyaako leero ekitegeere nti enkola yaayo gyekolamu emirimu ne bw'oba mulamuzi tosobola omuntu ne bajja naga gundi yakoze bw'ati n'omusindika ku kalabba nga tonoonyereza ne bawa gyali obudde bungi nnyo n'atuula n'anvuluga nga waayagala nze yadde okunkyazaako yadde okunnoonya ewaka kati lwaki bannoonya leero after 3 years ngeze ensonga zaaliwo baagaana completely nga we mwagaana Sanyuka TV Kopolo saagala omusajja afune buzibu bagambe nti tusembye mulala wamu mumuwerekere mu mutwalo ogenda linnyirawa ogenda linnyirawa ogambye bino byonna mbikoze lwa ddembe bakutwale saagalawo nofunewo nsasagga bagambe nti Kopolo anti bino oli ku kitebe 5 bino birala mumutwale mumuwerekere mumekinge sure alinnya nsobola n'ogamba bakutwale mpaka ku NBS anyiga wa ddembe n'ensonyi bagambe bazifula obusungu bakutwale mpaka ku TV otegere nti twaze mu byadda kati bakutwale mpaka w'olinnya. Yali yawale